nnyo abantu ekkomera eryo bw'oba osobola okuliziyiza liziyize. Kuba si kyangu n'ekyokuliziyiza. Kuba lya kyangu. Munnange si kyangu kozera gye bali nga tebalina misango tebakola egyo gy'abasajja. Kakati eyo kategori y'abantu ndala. Eyo gitegeera. Eyo kategori y'abantu ndala era bw'ogenda n'ogibalamu. Teweza niyinza bateweza na kwota. Yes, bano oli ayagala kubba ttaka lyange n'ansiba. Yampayiza nti nakwata omwana. Gye giri. Naye ojja ssanga nti singa bano tubajjamu abo be basinga obutono. Emisango emirala gye tusibisa gujja ogulaba. N'otagwewala. Ne bagamba omusajja ali mu kwesonsaako n'okireka. Oba okitegera. Ekigenda nga kikula mpola mpola paka bw'ogendayo. Kakati ekizibu ky'abantu nga ffe abakola omulimu gw'okwogera akwesonsaako abeera omu. Nimwagala mwerageko. Naye kati bw'otuukayo wabawo abalala bapiikinga interest. Ekyokubiri ennaku zino emisango ng'egyo okuvunaana luwirayiti ekigendwa tekibeera kyakusalira. Kuba tewaba kyakusalira already. Kibaawo. Nene nali mu musango batalina budde obwo. N'aba ayagala akuweeyo omwezi gumu. Alaba obukkakkanye. Akulageko. Aba ayagala kukulagako bulazi. Okkakkanyeko mwennyini oveeyo oba weetonde oba ogambe nti oba kino kyajja bwe kitutereeze. Kankuwe emisango. Mu mwaka oguwedde awo ndowooza mu myezi ng'esatu ena egisembyeyo. Twalinamu ekkomera lya Mutambi, Shalom. Wali owuliddeko update y'emisango gyabwe? Groza gibulirawa. Oli yaba n'ekimuluma ku mutima. Ng'ayagala kulagako. Kati ng'ayagala kukola ki? Kulagako. Kyenva nkugambye nti byangu omuntu alina ekimuluma ku mutima nga kyetaaga okuggyako. Kati kitegeeza nti no womala okukitegeera nti omuntu ono ayinza okuba nga nnako kye nnina kate nga wakyogera mu ndowooza yange. N'oba olusoba nga tiwakyogera ng'onoonya mirembe. Kati ekyemi ekyo kiri tuwe. Wemba saayogera kintu nga gweoyagala nkwetondere kubanga oya kyekikukkakkanya. Nyinza obutakwetondera. Abamu ku ffe tuyinza ogawa ekanjogere nfune emirembe. Naye wembanga wakikola n'okizuula nti wakikola ki? Wakikola. Kati awo gwe alina wiini. Kati n'oli naye muweeyo wiini. Mutuukirire kola public apology. Toyina ky'ovaako. Obulamu bukole ki? Butambule. Kati ne wano bwe tukyali. Nti bakyamwetoolooza. Kubanga yagaana okukkiriza. Paka we banaamutuusa bo we banaawulira nga nabo bakoze eki bakkakkanye. Naye ate nawulirako mabegako nga abamusibye bakkirizayo okuba nti ekintu bakitadde bakivuddeko. Kati simanyi either ttiimu tezinnasisinkana bulungi oba wakati awo wakyaliwo okusikaŋŋana simanyi. Naye mu byonna obudde butwonoona ng'oli mu kkomera ku busangosango obwo. Olina bingi by'obawalekeye ne babiyimiridde. Ttiimu eziba zisobola okusisinkana ne zoogera bino byansi. Bwe tuba tukyali ku muntu nga Bebekulu ng'omuntu omulala anyiiga. Naye atera Bebekulu ng'omuntu omulala atera mu ngeri ey'enjawulo asonyiwa era kuba tubirabyeko. Yenyiwe yali alina bayogera nabo yababuuza. Nze ne Muhanji twali tuyomba. Era nali muloopa. Mulaba byakomawa. So nze ndowooza nti bwe tumala okurealizinga nti waliwo ekizibu. Ekizibu ekyo tusobola kukimaliza na silence nga kyatandika na kwogera. Yes. Tuukirira omuntu oyo mugamba amazima ABCD nagikola but I want to make good. Kubanga mu butuufu otunula Luilite, she's a very young girl. Akyalina career, akyalina ebyokukola, alina akaana akato. Obudde bwamala nga ali mu kkomera for no reason. Kubanga tugitwala nti no reason ensonga ntono. Ensonga weeti wali agenda mu kkomera nga talina nsonga. Kale era ntono okusinziira nti wandivuddeyo ne ogamba nti wakiggwe. Ekyo kisobola okwogerako ndowooza. Naye bamuzizza agenda kukomawo ndowooza ennaku z'omwezi nsinga 14, 13. Bagenda okubanga bamukomyawo kubanga omulamuzi teyabaddewo gwe basanzewo si oyo ng'ate ne fayiro ye. Ndowooza nako ensala tekola ki teriimu. Kati agenda kukomawo nga 13 era kuwulira nsala kitegeeza nti yabadde alina owulira jjo teyakiwulidde alina kukomawo nga 13 akikole ki. Ensonga za Bairo kati bazivaako. Anti era Bairo gye bakyaliko. Kati alina kukomawo nga 13 bawulireeyo ensala. Kati nozolaba abantu obudde tuli mu kubuwanvuya. Bwe tubonona bwonoonye. Kale so tuweeko.
Tubadde tukomyewo okufuna ensala ya Beiro gye twasaba emabegako okiraya nti waffe Luilaid. Tubadde tukomyewo leero kooti yali yatuwa lwaleero okutuwa ensala naye ensala tetusobodde kugifuna. Tewali kyamaanyi kigenze mu maaso mu kooti olw'ensonga nti omulamuzi ali mu musango gwaffe takola ki taliiwo. Muwulidde omulamuzi taliiwo, omulamuzi aliwo si yali mu musango gwaffe, so naaliwo nga kitono nnyo kyayinza otukolera. Okitegedde era n'atutegeeza n'otutegeeza nti ne we yandibadde asobola naye n'ensala yennyini tebadde ready ku fayiro tebaddeeko. So omusango ne bagwongezayo paka nga 13 Lwokutaano lwa wiiki ejja okutuwa ensala yaffe y'emu eyo gye tukyalindiridde. Omusibe ali mu mbeera ki? Omusibe ali mu mbeera nnungi mugumu, talina buzibu. Of course kinyigamu okubanga bamusibye ebbanga lino lyonna ku musango guffe gwe tusuubira nti si gwe munene nnyo oguli awo gusobola osibisa omuntu ebbanga lino lyonna, naye akyali mugumu era katulinde paka nga 13. Kaakati ekisooka kya byonna omusango guno complainant omukulu ye Zuwena. Era Zuwena yalina olukisa olusonyiwa omuntu gw'aba complainingako gwawaabidde yekiraya nti waffe. Okitegedde naye nga mu mateeka bw'osonyiwa omuntu mu misango gino egya criminal tomusonyiwa mbu lwakuba nti njogedde nti kati gwe nkusonyiye. Walina okubeerawo engeri eri fomo. Ekyo kibazayo ku kikyo mumbuuziza nti walina okubeerawo engeri eri fomo era nga mu mateeka kitegeeza nti complainant alina okugenda ku poliisi n'akola gye bayita additional statement withdrawing omusango. Gala kujja mu federation sofa kati ebigenda mu maaso kati naye nga byonna bijja kuggwa